Palamaneti erabudde ababaka ab'epena entuula okweyongera okubeera obulindaala obassa ekyo balekerawo okweyiiya. Omwogezi wa Palamaneti Chris Obore agamba nti ababaka balina okukimanya nti omulimu gwabwe omukulu gubeera ku Palamaneti mu kifo ky'okugenda ku mikolo gye bettanira nnyo ensangi zino. Ebisingawo omusasi waffe Kabituwe. Olunaku lw'eggulo omusomo gw'okubangula ababaka ba Palamaneti ku ngeri gye balinamu okukola emirimu gyabwe gwakomekerezeddwa, naye ekyewuunyisa kiri nti abakiise bano mu musomo gwakulungudde ennaku 5 tebagujumbidde era nga babadde bamuswaba ddala. Emisomo egy'ekikula kino gitegekebwa Palamaneti ng'eyita mu ttendekero lyayo erya Institute of Parliamentary Studies era nga giwa emmenta ssente z'omuwi w'omusolo. Kiba si kya bwenkanya ababaka bano butasoma naddala nti ebitundu 80 ku buli 100 eby'ababaka 427 abali mu Palamaneti ey'e10 bapya. Chris Obore ngono emwogezi wa Palamaneti y'oluno alusonze mu bitongole by'obwannakyewa ng'abiranga kutegeka misomo gyabwe mu kaseera ke kamu n'egyo egya Palamaneti. Olwo ne bayita ababaka ng'abagenyi abakulu. The Parliament is organizing an event, the NGOs are organizing an event, and they are still wanting the same MPs. They draw the MPs' attention and take away MPs from their core responsibility. But the same NGOs are the ones who turn around to say MPs are not working. Yet they are the ones who have been diverting members of Parliament. Wabula baba baka betwogedde nabo bagamba nti kino si kyakagenderere naye obuvunaanyizibwa obungi bwe balina bwe bubaleetera obutenyigira mu pulogulaamu za Palamaneti ezimu. Ebintu ebitonotono nga omwawulidde omubaka omu yafiiriddwe omwana n'ebirala bingi nnyo. Abaka ensonga lwaki tebazze mu bungi eri babaka bannange abaali engaged mu bintu ebirala. Badde nondooza nti mwali badde temusubwa mu kisa guno kubanga information nyingi nnyo gye tuli mu kufuna wano olwaleero oba mu musomo guno gye tufunye mu musomo guno eyeetaagisa ennyo gye muli. Obora akuutidde ababaka okugezaako okujjumbira pulogulaamu za Palamaneti naddala emisomo nga gino kubanga gibakakatako bo ng'ababaka. That is what members of Parliament should pay attention to. The same people dividing their attention are the very people who will come out in public to bash MP that they are not attending parliamentary work. So I told the MPs to be very careful with that. It is very dangerous for their own reputation. While they think they are doing collaboration with civil society, those people will not be with them when it comes to accountability. Kinajjukirwa nti mu Palamaneti ey'omwenda amateeka mangi galema okuyisibwa olw'ababaka ba Palamaneti okwebulankanya okugeza ng'etteeka ery'ebisiyaga eryali liyisiddwa oluvannyuma kkooti n'esalawo lisuulibwe kubanga Palamaneti yali yaliisa ng'omuwendo gw'ababaka abeetaagisa okuliisa bali tebawera. Omusomo ogwategekeddwa Palamaneti ya Uganda okusomesa abakiise ku ngeri gye balina okweyisaamu wamu n'okukola emirimu gyabwe nga bali mu Palamaneti, naye ekyewuunyisa kiri nti ababaka bano tebalabiseeko mu kusomesa kuno era nga babadde bamuswaba ddala. Kingdom TV, Steven Tujarugayo, amalindirire. This is Kingdom TV.